You want the truth, oba temwagala mazima? or you don't want me to speak the truth? No, temwagala mazima. You don't want the truth. Abanyarwanda bajja bajjudde omwoyo. The Rwandans were full of the Holy Ghost. Ne bayita mu Lukiga. They went through. Ne bayita mu Ankole ne babagoba. Ankole, they threw them out. Ne babagoba. They threw them out. Ne bajja mu Buganda. They came to Buganda. Eriyo ne gye bayita eriyo obwakabaka. There were kingdoms wherever they passed. Naye tunuulira obwakabaka bwa Buganda n'obwakabaka obulala bwonna. Compare the kingdom of Anti Buganda temwagala mazima. with all the other kingdoms. You don't want me to tell you the Temwagala truth. mazima. You want me to speak the truth. Tunuulira obwakabaka bwa Compare the Buganda kingdom of Buganda n'obwakabaka obulala bwonna mu with all the Uganda. other Ugandan Enjawulo kingdoms. eri very clear. The difference is obvious. Kabaka Muteesa Kabaka Muteesa yayita abazungu invited the mu white Luganda people in Luganda bajje basomesa to abantu. come and teach his people. Naye abazungu okujja mu Buganda When the whites came, bayita mu bwakabaka bwa they Bugisu went through Bugisu ne bayita kingdom. mu Bakeddi They went through the bonna Bakeddi. balina They all obwakabaka have ne kingdom. bayita mu They Basoga went through the Busoga bonna balina kingdom. They all obwakabaka. have kingdoms. Temwagala mazima. Nobody wants me to tell Naye you bwe the truth. munaamanya amazima When you know the truth, gajja bafuula it will ab'eddembe. make you free. Why? Lwaki? Era abazungu bwe bajja When the white people came, bagamba we are going to Buganda. they said we are going to Buganda. 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 Tugenda Buganda. Mu bamatazi mulimu abanyango. There were some Ankole people. Mulimu abanyolo. There were some Ankole of those boys Mu matazi. among the martyrs. Ne babatiirawo. But where did they kill them? Ensi yonna bw'ejja okulaba When the bamatazi world comes egenda wa. to commemorate the Martyrs' Day, where do they go? No, you people, you're not ready. Temunetegekedde. There are things that are Waliwo intentional. ebintu ng'omuntu akikola